mulungi era muliza mulungi omukutu ogwa Daily Still Hope. Wali ku Daily Still Hope tu nawe ali ku z'oluzungu abadali afish tish ne testimony tubaayo ate nga tubako ensonga ez'enjawulo nazo zetusobola okuba tetukwatako akasayidi eyo. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuddiza ekitiibwa n'amatendo omwomutukuvu tuluŋŋamye mu Kristo Yesu Mwana Katonda ono tusabidde. Amiina. Mbuza balamusizaako mwenna abeekumira ku Daily Still Hope mwebale okutuwuliriza muno okutugoberera mu Kristo Yesu. Kale nako lwaleero emabegako eyo myaka giyiseeko wagiringa ebiri yazaako Godoni muzaale Apostle nalukalala wa Yesu weyeyita Yesu kyanti oba Yesu abaana bannalukalala Yesu abaana abantu abulira enjiri ey'emirembe gospel of peace. Akadi namukyazaako emabega eyo era abamu bannumba weekobanye abanga weekobanye oleete Godoni wano avume Pastor Tom abane bangamba so buli omu alina view ye naye nga nange nalina ensonga zange bakinakolaki omuleeta nange namuleeta naye twamala ne tutakwatagana oli ali anirule Godoni ali anirule tosobola mufuga womuleeta yalina moderator ya buli kimu aleeta omugaana kyayagala kyayogera ewe ffe ne tukomaawo nagendako ku mikutu emirala naye gimu neera nawulira era bafuna obutakkaanya atandikako ogugwe naye simanyi gye gwakoma kibandi awo ne mulabako ku mukutu ogwani ogwa kankaka twagwita media biki kati yayogerera ebigambo ebyakankanya abakulu bulira gambe akatambi ako waliwo akatambi kengenda okuzanyira mbu ke kaleetera abakulu okubanga bamunoonya ne bamukwata emikono ne bagizza emabega waagyo gitawomera ntungo bulira komekereza nga bamutadde munda era paka nakati ow'Oluganda alabika akyaliyo munda. Omuganda kyayita embuzi ekogga ali mu mbuzi ekogga bagita University of Understanding odamu amagezi naye ate abamu bagenda ne bavayo nga tebabi nnyo nga tebakyuseeko nga tebasanzeyo ababi ne babatendeka obubi ne beeyongerako agenda okudda nga mulowooza mbu ogundi yakyuka yalabba amatooke nga yazze kuki wa banka yasanzeyo gwe basiba ogwa banka alekera okutema obutooke basooka ne bamukuba ne mukomera babbi banne oyo musiru bakyabba batooke ngate gwe zinabbi obukadde bitaano agenda ovaayo nga mubbi kati mukugu namulowooza mbu tutabonerere so eri kiseera Katonda yakuyamba wali abavagenda ne bavayo nga balokose abagenda nga si balokole ngenda bamubulira enjiri lokoka n'agaana aveyo nga musumba nga pasita kati abamu bavayo nga basomye n'ebitabo byabwe navayo nga amaze ne senior 6 abayo ebyenjawulo ebyemikono abamu bavayo nga bayize ebyemikono n'ebirala kituufu naye omuntu akwagaliza ekkomera taba munnyo wadde eryewalika ng'okyali wano ku nsi gye bali atalina na misango nga bawayiriziddwa abatwala butwazi omuntu akuwayiriza kale gundi eno gye tulimu ambuleera kati saayo nekkoona lye tuli kuweta lizibu nnyo byabufuzi kituufu banja bagenda osibibwa ebyobufuzi nga tebalina nakibamanyi so mugalafu oyo eyogera ebintu yalowooza abulira agiri naye ate bo abataputa mu ngeri ya politics ndowooza bataputira abakulu ne babalaga nti oyo wabeera ebweru ng'ate toolekera okulonda omukulu entebe eyinza okuba nga eyuuguuma bayinza ogimumanyulako
ne bakola ki ne bamunyweza so kasoke tukwa akatambi ako akalinza okubanga ke kamu kubo obutambi bwali bungi abaana ba TikTok babusala kanga kayayo mayagani abaana ba TikTok muli bazibu olwalondanga muwali ekinyusi ne babutambuza tebawena okakana nga bugudde kushi kumukulu budde ku bakulu ne bamutwala ne mu kooti by the way naye kasooka tukuwa akatambi ako lwaki tubyogera oluusi kibe kyakwega erifa ababulira enjiri ekyo kituufu nammwe basobola okuba nga basabira muganda waffe banafe akyali ate oba nga toteereddwa kati mwaka gujja guyinza n'okuggwako kuba tetumanyi biyiza kuddirira mu kalulu ekyokubiri pulezidenti alina okuba nga amaze kulayira alonze baminisita bajja byonna buli kimu kikyuka so okulowoozako omuganda wange saa zino oba n'omuntu wo ne batamutta kijja kuba kizibu nnyo bajja bagatta n'abali aba politics kati mugaya amakomera gagenda kujjula ate abavubuka b'effujjo abaki by'ebitonga ebyokwerinda bijja yola buyozi kati babateeka eyo okubalowoozaako muganda wange era oba oli obuvubuka banaye tewenyigira muki mu bintu ng'ebyo bikolwa ebimenya amateeka weba waliwo justice gye tunoonya tuginoonye mu bulungi ekyo kituufu kale sooka obawe Gordon Muzaale kambamuwe mutabanyi wani wa Yesu nalukalala we ebigambo ebiyinza okuba nga byamuviirako akateeba komewo tuli ku nsonga ya kuwamba Museveni nkiddamu nze omu ku bagenda okuwamba Museveni era n'abatuwuliriza mwena gye muli abaana ba Katonda abeetegese tugenda muwamba ate mu nsi y'omwoyo twakimala dda musumba kyenjagala otereeze kye kigambo nti nno omusumba Gordon Muzaale kiriwo kyentereeza ogenda kuwamba Museveni sijja kyekyo mukitereezeemuko sijja kukitereeza era ndi mu kubategeeza obudde bwe buno obudde teri bulala okiwulira obudde teri bulala Museveni agenda kukubwa nga teri ssasi lifulumiziddwa tekyali musayi gugenda kuyiika wano mu Uganda ebyabadde agamba yasimba emmundu wano n'asimba wali ne wali okwo kutiisatiisa kukola ki our God is not a joking God ne bino byennangirira Museveni ne NRM tebalidde wano ate njagala kutegeeza Museveni lino eggwanga teriba nkolirye bigambo birimu okujjako gavumenti bigambo byo bitiisatiisa kale yayinza okuba nga byogera in the spiritual perspective mu ngeri eri ey'omwoyo naye bo abakwasi b'amateeka abamu tebabimanya ebyomwoyo sibabitegeera bakukimirawo bamutwala mu kooti kolinaga akirabika omuntu teguteerwa bulungi ne bamutwala ne bamukebera era ng'omusawo n'agamba mbono ye kirayika aliko ekikyamu tasobola kutereezebwa muye munda mulimu ekikyamu nti ye tawabulwa tatusobola muzza mu layini alikooti nesawo naga omuntu ng'oyo tetusobola muwozesa omusawo yakonkuludinga ng'agamba nti ono aliko ekikyamu kye tetusobola muwozesa ate fayiro ye ne bagisindika ewa minisita wa internal affair ensonga minister ow'ensonga ez'omunda Kayindo Otafire general kakati general Kayindo Otafire yalina kati obuyinza obuta Gordon kooti yabyejjamu ganda wa kati minister ali mu kalulu ogenda mujja wa saawa zino nti owaaye ndowoozaako Gordon talina balooya Yesu yeroya we kakati ekibuuzo Yesu yamutuma ayogera ebyo awo kyekibuuzo kiri awo kakati UK beefuuse enzibu gundi asalawo minisita wa internal affair oba oteebwa oba osigalayo awo kakati balooya bo bebalina opushinga fayiro eyo olabike nga minisita agikola ki agitunulamuko nsamulako na balooya
Muganda wange gwabuulira enjiri. Nze bangi bavubuka balioko ku social media babakyaza babuulira bavudde ku Yesu baze mu politics mwerere kati ero Mukama yandazo neyaddako Mukama talinako birala byakolaga biyamba kanisa Mukama wa politics. Muganda wange olaba wano ng'obyogera abantu bagamba yes awamaani yogera wama yono omusumba gwe tukyalabye asinga mu Uganda bakuwaana kakankubuulire Derek kamera eno nzibu kamera eno njiraba bw'obanga omwoyo Katonda takuyambye oyogera ebyensimatu n'ebinayita obuyisi okyamuka okola video noddayo mu comment nosooka ozitunulamu nolanga bakuwaana nogamba kyekyo ono omusumba abeerawo nze ekkanisa ye gye njagala yono omusumba gwe tusigazeewo amazima yekka yono omusumba omutuufu nogamba kakate yo topic siina givaako kati noleeta part 2 noyongeramu ebirungo nozita episodes noyongeramu katungulu cumu ote tomutaddeemu noyongeramu galiki yoyo notekamu olunyanya naluno lubeeramu kati wodira mu part 2 balaba ate nga amazima oli wanjawulo nnyo notekamu n'akanzaali nga bakwata ebirungo nga tebikoze ate ebirungo byeyongeramu ebigenda kuleetera obuzibu bikukyamula nebikuleetera tagali kwata genda obitebye bangi tebagamba ki gavumenti kino kibi lwaki bamukutta omusumba afe akwata waaki bali ku mirimu gyabwe bekolera abalala bali bweru abasinga okusudira bali Dubai bali Kata gwoli wano omusajja watu olina famire era ffe tugalimira ne musumba omusumba abimirira ku mazima wiki esooka ng'eggwako nga basindikayo obusente waneetwa esonde wiki eyokubiri mwezi okasagwako oddamu owulira ku muntu yogedde bwoti ononzijukiza ttiimu ye yabulirawa oddamu owulira ku muntu muganda wange famire yo ng'ebonaabona nga teyaddamu kulabika kugamba wamma Yesu be abantu bayagala nofira Yesu be bayagala kasanga nga yakutumye newofiirayo abalanga omuweereza we atuukiriza omulimu nga yakutumye ate negiri erina okuba ng'ogibulira mu magezi ag'omwoyo omutukuvu ekyo kituufu era okulaba abasumba baako ne message ze bayisaawo naye ezo message wobanga toyo wa mwoyo nnyo bitegeera mu magezi bagiyisiza mu magezi abo baleeta engero abo boogera waliyo ensi eyo n'atayogera direct wano naye abalina amagezi ne babitegeera bayogedde ensonga naye kakati gwe musajja wattu mukazi wattu ng'ovaayo bubi ng'okubbawo agagamba gafaanagana we gatyo mu kaseera kano ak'ebyobufuzi si ka muzannyo bati bayinza okugamba oyo pasita wa Nuupu saawa eno saawa eno bazibu nnyo saa zino newobakabona kampangali bagikubako naawe bakikubako saawa zino nowoba pasita noyogera ebintu nga balabanga ebitawagira mukulu basobola okutwala bakukima bukimi saa zino nofuga olulimi n'obwongo nofuga entambula zo olina osaba Mukama n'akuluŋŋamya byolina okwogera so mmwe aba midiya nga mwe mulowooza buli saa eno midiya yogiraba waliwo otuuka ekiseera nga teri kusaidi ekyo kituufu sinti olina kwogera bisanyusa abantu bokka abakulaba bonna waliwo naawe abangi abasanyuka ate wabaayo abatono boonyiziza abeeramu kakati gwe beera ku kituufu kyo kituufu beera ku mazima tokulietinga statements bakubeera bakwekipingira mu midiya wekuumireyo ntala video nga nebanaye tosobola kunkyaza ku vidiyo yo oba ku channel yo nongamba pasita ayogera n'abafu aleese bwino nze nolaba emitwe nenga naye buli kaseera yetava magombe bano be bakyaza bo balabako ebintu bye boogedde balabako emitwe gye babataddeko oba nedda nze tusobola kumutwandikako ekyo nenkomawo asoogera n'abafu azogambe eyali ayogera naye kakati lwaki toleetako omutwe nti
pastor mukama gwayogera naye lwaki aleeta abafubuka alese bwino ali mbwecho tekigenda aleeta abantu ekyo tekikanga nnyo olina oleeta omutwe nga muzibu kakati bwoyogera n'abafu pastor mbankwagala oba tokyali watolina bulamu kati bwoba olina obulamu pastor abafu bagenda kunyamba ki tebalina kyebagenda kuyamba pastor agenda emagombe ate emagombe waliyo kalungi ki wobanga okyagenda aba tolina kalungi kogenda kuŋŋamba sikali nkuleetera ebyama kujjako nga wali wagendayo kati essaawa zino osiiba wa Kristo tokyasiba eri kati obubaka bwogenda okundeetera bwa bwakulabula wali mba sisobola kulabula ng'okyagenda anti kati ŋŋenda nenfuna amawulire nengakuleetera ate amawulire genjagala njagala gava eri Yesu anti kituufu ne kati ganeno nago gakuyamba neweteekateeka agava emagombe nga buli saawa gooleeta ganyambe ki ganyambe ki obe nga weteekateeka ate kati amagombe waliyo ki kakyakaliyo kalungi kyakaliyo kyamazima kyo teri kalungi naye kati gwe lwaki ogenda buli saawa eka baba bamuyise olaba midiya gegamanyi gaki gayo aye nekyokubiri kwe kukkiriza omuntu atamanyi byabwa Katonda kukoleko interview tumale gagenda bugenzi ku bantu agenda okusibisa ogenda yingira ekkomera ng'oliraba oti ng'olitunulidde anti yafa vyo ye tafa kubisigadde era ye kyagenda okukola ogenda kuba oyogera bintu byabwa Katonda aleete current affairs agituuze musamoniyo akutabule kituufu ekyo okumekereze ng'ozze ku sayidi ye agambe mukama agatwetereze bannange ekituufu naye kakati tolowooza nti mukama munyiivu ku bigenda mu maaso saa zino mu Uganda kyokka mukama ayinza okuba musanyufu n'omukulembeze aliko alikola ki akuleeta akusika eriyo ng'otandika mukama ate yanda kumbe teyabikulaganako kubanga oyagala ogende ku eyo sayidi abantu gye baagala saawa zino nga yagala bannayuganda bakuwe amatu bakuwe buli kye balina bagambe mukama yandaze pulezidenti addako mumanyi era buli ayagala omutegeera otyo mujjangu mu kifo kiwekiti bagenda kujja andi era poliisi erina okuteekawo emisanvu abantu obungi bwabyo balogera kujja baze ne batuuka okutuuka n'obagamba amazima pulezidenti addako saamulabye oba nabadde entamidde ale sibitegeera byenjogera pulezidenti abagambye eki anti watugambe nti mukama yakulaza pulezidenti anti addako yenna yoyo gw'aba aleese watugambe mumanyi n'erinnya yoyo gwe mulinde balagirewe bati yaba waliwo obukulembeze butava eri Katonda nti nedda waliwo asobola ofuga nga mukama tamukkiriza nti tekisoboka yoyo bannange kati tulina okubiraba eno midiya eno nzibu nnyo ate folo gyoba nayo mpitirivu abaana babutambuza okimanyi okubeera ne church eri physical kiri kaleko oba n'abantu bwe 100 awo naye wano ogenda kulimba emiliyoni z'abantu mpitirivu kituufu era bangi bya biri mugumu bavayo mukama abalazi obunabbi agenda okudda mukama alaga enkyukakyuka kati bazze era ebimu yabalaze endala ndowooza ku luli yali asaaga so nze mbadde nsaba oba osazeewo oweereze Katonda politikisi mute mwesonyiwe mwesonyiwe ali n'obanga oli muzima Katonda n'abako kyakolaga mu area ya politics abakugambe kulungamya ate n'engeri gy'oyinza okyandolingamu alina ogikubuulira kubanga erabikako nga ya mirembe si ya lutalo naye kati g'ovayo n'olaga sayidi omuweereza wa Katonda tolina kubeera wanu sayidi olina okubeera neutral ate ku mazima
Toina side. Toibala na side ate gwe side entuufu gyobeerako eriko amazima. Pulira. Naye ate si buli ssaawa nti bulwonoolabika byebyo. Tulina abaweereza mu Bayibuli Elijah baani abaawabulanga bakabaka. Buli ssaawa buli yajja teyajjanga n'ebyo. Waliwo yajjanga ze na message banaye mwenenye mukyuke muve mu bino n'ajjanga ze kulabula Katonda agamba otatusoba kabaka buweddewo. Naye ate abavubuka be tulina ennaku zino baagala ki recognition. Bandaba batya. Saa zino novayonaga banaye Mukama andaze president wa Uganda addako nkyukakyuka mupya si ono. Mukama Katonda wange bagenda owanaku. Bagenda osuuta gwe waffe yoyo. Bagenda gagwe nabbi tufunye nabbi gwe twalinda obwedda. Matayo ng'abafezewa. Ne bannange. Yetako wabaffe. Bataya abali. Kaseera abayiwa mu nesira bitu. Obutaba nkoze research taba nabbi. Abali ku bitabo. Researcher. Abalisacha. Munoonyereza. Munoonyereza ni nabbi banjawulo. Eyo munoonyereza bwe bitatuukiriza sitalina musango. Batalina musango. Ayanoonyereza bunoonyereza naye yabeesingidde ku bya banne. So, abasobola okuba nga basabira Uganda musabire. Tetusobola kusanyuka nga mukomera. Bangi bannaffe baliwo bwe batyo. So, ne wabanga sigolo n'abalala bangi abali eyo nga babbi balina musango. Nga tebalina musango. Naye era naffe abaweza kituwa essomo ekyokuyiga tulina okwefuga. Enjiri wadde tugibuulira omwoyo wa Mukama atuluŋŋamye. Enjiri ey'amazima ey'emirembe. Kituufu nnyo. Katonda tajja kubonyabonya beere mu makomera wootyo wadde kisoboka. Ate waliwo byolaba nga naawe tosobola kwogera ebyo. Abantu bangi balina ebyama. Katonda bawa ebyama nga yakikubyewo bikankanya eggwanga naye ng'abeera eri ku maviivi oba abuulirako abasaanidde. Baba ebintu Katonda byakuwanga si bannayuganda bonna naye ng'ate bikwata ku bannayuganda. Katonda asobola okuwa ebyama nga bya kkanisa naye nga si by'abantu bonna mu kyaki naye nga bya kkanisa. Kakati obubaka bwonna obwa message yonna olina okumanya yes ya bannayuganda, yes ya kkanisa, naye mu kkanisa mulimu ejja okuba nga ebazitoowerera abo ate bagala gisobola. Okitegedde? So enjiri tugibuulire netuluŋŋamizibwe. Abakusuddiya muganda wange kakati musajja watuwe alina family. Alina family. Tebambaga abanaaye wekiba kisoboka gwe mubuulizi w'enjiri gwe awulira gulawo channel eyo buulira okwo. Bwe Mukama akulungamye naye kakati tosobola kugenda ku channel ez'ensi ng'oli modulator yaleeta emiramwa yakuluŋŋamya olowooze nti ojja kuvayo bulungi. Lwaze nkutu egy'ensi nagigoba. Bakuyita wompita ku mukutu ogw'ensi nga modulator wa mwoyo nzija kuba neyo gye bali be twetaaga. Anti kakati naffe tusobola okuinterviewinga tetulina buzibu. Anti ani agenda okunkolako interview? Tulinawo omuganda afana mulungi akoze no ku bantu bangi akoze ku balokole bangi asigwa asoose. Anti bino bya mwoyo twetulina ne pastor gundi yajja kuwona. Tomanyi pastor gundi enjaga kabuli olaba abamodulator abakukozesa ensobi ogasa tumenye nakubuuza ekibuuzo nakubabiraka mu byoyogedde naye omuntu w'omwoyo olita embuuzi olita statement nagibakinga agamba Mukama agamba waati kitu nekigumira nakiwagira naye bano wa
Kuledi yeyensi sobola okugenda nenga modulator wa mwoyo awonzikiriza ngamba nze nja kujja naye nzija ne Kanyike n'owange nzija ne Kanyike oba mwagala njogere ku radio yamwe gwe mba njogera naye gwebeera producer ekyo kituufu producer gwebeera producer tuganyi modulator njagala wa mwoyo kwa hiyo tugenda okwogerako bya mwoyo nja kwogera ku kitunga almost oli victim ogenda kumpakanya ogenda bikubakuba mwawe bitogera na kukiriza message eyitewo tekisoboka weba video nga recording ojja gikola edit obijjemu kituufu sisobola obaganire dda ne bagezaako okuyiiya biganyi sisobola ndekanze nfunye invitations nyingi ku radio ezensi ku channel ezensi but I don't ezo channel meka zondabyeko ziri awo channel eriemu yokka unique kwenalingenzeeko nenkoma awo nekuya gundi bukedde nebukedde saa zino newe bampita sisobola andi byetwayogera bitemamu nezikira bulungi byonna byetwayogera yabitemamu yabijjamu ebyomugaso naleeta buno okukyamusa bantu weteketeke ye yayagala kufuna audience nze nayagala kusomesa kati enjawulo weerya mwena buli muntu alina mission ye nagenda olabaga tetugenda kuwatagana ogamba wange era saddayo ninga yandipita nako neŋŋamba nno bagende eri abo abaagala platform abaagala okumanyika platform ze nina zimala ate zinsuseko n'obungi ozo nenzirako ku tishi nenzirako ku testimony desktop eri awo desktop zimala nsobola okudiscussingirako byonna abazigoberera bebo Katonda beyamba ensi yonna tesobola kugoberera awe erimba naawe ensi yonna tesobola kubanga ewuliriza ate noogenda ku NTV tugeze mu Uganda yeringa esinga Abamerika bagimanyi noogenda zino Al Jazeera eri Kata oba CNN oba BBC y'Abangereza waliwo atagimanyi jjajja wange tagimanyi tamanyi nti obaana gyeri tabitege ate ayagala omutereko zino eza wano ezirediyo ate za wano omusogo mubedde ensi tesobola kubanga yonna ekuwuliriza kituufu nnyo tekisoboka kirisoboka kakati waliwo Katonda audience gye yakutegekera nga yeyo yejja okutegeera kaliwo nootagala nodda eno ng'enkoga yagala okubiika wa kati wano wammala era ndi musanyufu nawummula wasala pulesa agala okunkyaza muganda wange alina okuba nga okkiriza obukwakulizo obwange naate nga mbukola ku lw'obulungi obwekyo kyennina ne Katonda kyampadde si byakuwandikako omusajja akyagenda ewa sitaani atugambe bw'ati akola ne sitaani abotodde ebyo byebyo byebawadde era nendaba ogwo omutwe nkukubirirawo essimu kiki kyonkoze eyo vidiyo batosobola gijjayo awo ngenda kufayiringa awo waliwo kyesobola okukola nevayo by force kyoŋŋamba si kyekyo ekyoŋŋamba si kyekyo teekawo ebituufu era nze omuntu aga okukolako interview we have to sit negamba nze wemba nsomesa keep quiet sirika sirika njogere don't limit me ate ekirala video nga tugikoze oba ogiteekayo tolumamuko yadde tokola edit nojjamu semanyi bino tebijasanyusa bakatoliki nze kalolanga message wagimpadde weerina okujja kati gwoba oyagala ebisanyusa abantu funayo omulala anakusanyusa efunayo omulala agenda okwogera ebisanyusa abalala wabaddewo neyetegesaawo naye kati awanise ndi mwangu agambye oba ndi mwangu nnyo oyagala okunkyaza ndi walayisi gwakyasinze sikusaba waddaaga
nze neetekamu ne transport wange andeeta nanza n'okweriza nsobola okweriza nze ogwange gwakwogera naye bisigadde nze ate abamu benkyaza nze abadde okulaga myama after ministry okitegeera kati bwobeawo kunkyaza tolowagenda kubagenda kunsaba meka nze mbalaba agenda ku bukyano bwamwe ate ne basasula sente babakyaze ogera ku kyalo eraga aleetayo obukadde bubiri sokoleke ate nze na information ate era nkusasule ate oyagala kukutunda obanga osasula akalango ezo kyano zensi zisasuza ate oyagala kumanya ogenda okugera eri abantu bakutegeere otandika okujja gy'oli musumba nsabira ate kati nze nfuniramuwa nze tikula ettooke lyange togenda nalyo meka 8 kakadde ng'omuwa ng'oyogera kayate webajja ewaffe bakusaba ne transport nti muzeeyika transport tekuli kati manyi oluganda tuuse ntya naye eri ow'ensi tomunyumiza otuusa otya gw'olina omusasula sibula sisobola kusukka wano mukama bampeera omukisa kale alina amatu atawulire mu kuweereza mukama tulina okuweereza mu magezi tulina oteekamu amagezi ag'obwa katonda gatali gaffe katonda aba tanakuwa audience gy'oyagala kakkana tuula wansi kakkana tambula n'abo oba olina 3 beebo bwe busobozi bw'olina akaseera ako naye tunaagamba nti ate tunoonyodde audience tugenda kwogera ebitakwatagana tujja kukomekereza ate nga tufunye ebizibu ate nga babituleetedde ate tujjukira bali akukyaza gwe Kasoobyo amala ng'akola disclaimer ate aba yejeeko omusango nti ebigambo bino byeba bemuwulidde byoyo si bya channel eno inze ne channel eno tubivunaanyizibwako kati polisi okukwata ekinene kyemwagaza abawe ku bujulizi bwe wamukyaza ebigambo byabyogera abyoge naye nze siri kitundu ku byo yayogera ndowooza ze ate nga aba amaze okuwaako obujulizi nga gwe bayingiza kale mubeere bulungi ate era mweraba.